The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, omukulembeze waffe omulungi, ate President kati struggle n'ennyimba eza struggle, muganda wange agenda kubanga aziyisa mu studio. Twongera obajjukiza nti President yakatufumiza akayimba akapya akagamba nti I'm not your enemy. Nene olunaku olwaleero ate President era alina akalala kayingizaawo. Kale kwegamba ebigambo oluusi byonna mu nnimi ez'enjawulo abadde bagamba nti ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine balwawo okubiwulira oba tebabifuna. Twongera obajjukiza nti bigenda kubatuukako olwampaka kubanga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obubaka agenda buyisa mu nnimi ez'enjawulo era butuuke kw'oli n'obufeere bwa Mwami Museveni awamu n'obutugumbuzi ate era n'okulaba nga Mwami Yosente bwabulwa tabaako kyonna kyayinza kukola era nga twongera obajjukiza nti kati tuli mu studio na mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency back in studio era nga musuubire obuyimba bw'enkyukakyuka obugenda okwogeza abangi ebisongovu era obugenda okuleetera abangi okwebuuza ddala oyo President waffe oba ninga bwetyo kwetutandise campaign songs era nga tubasuubira nti buli ali awo ng'olina amagezi agayiiya ng'olina amagezi agasobola okuyiiya oluyimba ne bannayuganda ne baluwulira twongera okujjukiza nti oyanirizibwa ate mu kitiibwa eky'enjawulo ffe tulibasuubiza tukutte we watuufu oluyimba terunyuma ge mazima the song oluyimba terunyuma ekyokubiri okumanya terunyuma bakutte n'ennyondo ne baluteekako okiraba lulinga bino byolaba kasita owulira nga omuntu ng'alina omuwala we ali naye n'akugamba oyo nno gwolaba alina omutima omulungi agutwalire ennyina ate omanyi famire yaabwe bonna eri bweru ate famire n'omukwano bikwataganirawa okiraba so the song is not good bye bayimbako everybody knows Uganda ffenna tukimanyi tetuli bulungi okiraba the injustices going on baluyitani I'm not your enemy olwa Bobi Wine King Saha ne Nubian abo badde otandikira bali mamanya kyo boli kulwa nowera leka tawutigenda ngamba olwo okiraba olimo Saha Nubian Bobi Wine bebo basatu Pademani yalukoze terwanyumye ekyo nakyo kiveewo ate mugambye eki tebinyumye ebintu ebyo kasitabo yakubanga ezinyuma n'enziwaana teyalaganga ssanyu okiraba ebirimu buli munnayuganda ali wano abimanyi mbeera mbi obwavu bungi abantu babba ssente abali mu parliament ne mu gavumenti okiraba buli wamu nguzi okay abantu abavubuka bali mu makomera basibibwa bwereere okiraba basanga omuntu nti olwokuba yambadde akakofiira akamyufu ne bamukuba munda naye nabo ababwambala nammwe mwebereremu mulekerawo okukyokoza abakuumaddembe manya abasajja tebaagala bukofiira bumyufu okiraba naye ate oli bwatuka ogenda mu parliament agendera mu suuti nogaa nti lwaki tagendedde mu ovulo okiraba naye nga oluyimba terwanyumye no, sometimes you have to come out but there have been better songs before Saha alina oluyimba luli lwe yatuwulizaamu luli TikTok 360 olwo lunyuma era I big up on yourself King Saha naye luli lwe mwakoze abasatu terunyuma nakale ennyimba ezinyuma Mwami Edward Sendi analysis yo yalibadde nnungi nnyo era ewoomye nnyo singa eyogedde omuvubuka ali mu myaka gy'aba Brian Makona so omusajja omukulu ali mu myaka gyo kubanga omuvubuka omuto aba akyanoonya bimunyumira era ebimuwoomera naye omusajja omukulu ali mu myaka gyo aba anoonya binaayamba era ebimujjanjaba nkakasa Mwami Edi Sendi oli mu myaka abasawo gye batuuse okugaana okunywa sukaali n'ebiwoomerera omanye ensonga lwaki nti emyaka emikulu
girina kulya bijijjanjaba era egibiyamba. Era buli kyakulya ekiri recommended ku basajja ab'emyaka gyo kirina okuba nga kirimu vitamin oba ebiriisa ebiyamba okukuuma obulamu okusinziira ku myaka gyo. Mwami Eddie Sendi, abasajja ab'emyaka gyo omusanga ng'anywa kaziire ng'ate abaana baazadde bali mu kunywa juice. Si lwakuba nti ye tayagala juice oba kaziire yamuwoomera, naye ate kaziire mwemuli ekituufu kyanoonya. Kakati mwami Eddie Sendi naali kusuubidde okufokasinga ku bigambo ebiri mu luyimba so si ku mudigido oguli mu luyimba n'endeetayo ebigambo mu luyimba, kubanga eyakoze oluyimba yabadde aluleese ng'eddagala. Teyalusuubiddemu awaadi yonna, teyalusuubiddemu bookingi yonna, era teyalusuubiddemu kuzannya kugenda ku chaati nti lwe luyina okuba nnambemu. Oluyimba terwazze kuvuganya, era kinkanze nnyo n'okuluteeka mu kategore y'okuvuganya nga luvuganyiza mu music, wadde nga yaluleese mu mbeera eri musical naye lulina kuvuganya na paalamenti. Lwabadde setteeserezo, lwabadde paalamenti etambula, lwabadde poliisi etambula, lwabadde igijja atambula, so si oluyimba oluzinibwako. His Excellency Bobi Wine ngenda mmutuuma ng'omusawo ajjanjaba Uganda eno endwadde ebulako akatono nnyo okukutuka. Siwaliyo musawo ateeka juice mu ddagala ng'agenda oddikuba omulwadde. Omusawo asobola okukukuba eddagala erikaawa kubanga ekigendererwa kye kyakukuwonya. Omusawo asobola okukuwa empeke ezikaawa kubanga ekigendererwa kye kyakukuwonya. Then abajja okulaba omulwadde bo bakkirizibwa okuleeta juice, ate era ebiseera ebisinga anywebwa bajjanjabi. Nabwe kityo His Excellency Bobi Wine awo w'omumanyidde okukubira ennyimba ezikukyamula, okukubira ennyimba ezikudigiza, awo yavaawo okujjako nga wawuukuuka. Olaba tukyayina ennyimba ezitujjukiza kafeero, tukyayina ennyimba ezitujjukiza basudde wadde nga tebakyafulumya. Gwanoonya ennyimba ennungi mu His Excellency Bobi Wine mukyagi gyeziri yazitereka mu bungi ng'era yeeteekerateekera akaseera nga kano ak'okukuba ennyimba ezikola ng'eddagala so si ezikola ng'ekiziniroko oba ezikola nga eziwoomesa omwenge. Ddayo mu nnyimba za His Excellency Bobi Wine enkadde ezaamukumanyisa, ezaamukwagaza, wadde nga tomwagala n'ogaana naye ekisajja kiyimba. Wuliriza ezo kubanga ye yakyusa dda audience, kaakati alina abantu ab'entegeera endala baaweereza. Takyaweereza buweereza bakyakaze, okuggyako abakyakaze abeetaaga okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. But luckily enough ennyimba enkadde zikyaliyo mwakayivu. Genda owulirize ezo mu kaseera kano. Ffe ennyimba tuzikozesa ng'emmundu oba ekyokulwanyisa mu revolution eno gye tulimu. Bajjajjaffe abasinga baatabaazanga mpiiga, abalala ne batabaaza amafumu, abalala ne batabaaza engabo. Ku mulembe guno waliwo n'enkola y'okutabaaza olutamba. His Excellency Bobi Wine mutabaazi eyatabaazizza olutamba. Kakati singa tubeera mu lutabaalo, azironga azinzisa omulabe, azironga azinkoze kye kirina okukolebwa okuwangula olutalo, then ale toyina kumbuulira ngeri gye nnina kutta mulabe, oba toyina kumbuulira nti ono omulabe lwaki wamukubye lya mu kawompo, wali mukubye lya mu liiso n'alumwa nnyo. Ekigendererwa azironga afudde omufu taba na nzita oba taba na nkwata.
ekigendererwa kyabadde kyakufulumya bubaka era bwatuuse mu bantu. Nsanyusa nnyo naawe okuliriyakitingako kubanga kabonero ak'essimbalaala nti walufunye batyazawazi mu kiseera kino situtunuulira bulungi bwa luyimba awo twavaawo dda ate n'emyaka gyo nkakasa gyali badde gyavaawo dda naye nga tutunuulira ki ekiri mu luyimba. Kakati ekyo ekiri mu luyimba nga ggwe omusajja omukulu kyambulemu ebidongo okiwulirizenga ebigambo ogenda kuŋŋamba nti nze ndi music analyst ekintu kyonna ekitali musical mba nina okukikuba bw'aba yabadde tayagala tukikube yali kitadde mu katabo gwawo wakaanalayizinga obutabo bumeka wootudde era obutabo buddusa message mmeka ogendeera kugamba Tandi akatabo kawangaala ko tekavaawo lubeerera na lubeerera omulwadde tumujjanjaba okusinziira ku sipiidi y'obulwadde obumuluma. And if you need to hide something here in Africa, put it in writing. Abafirika temuli bangu ba kusoma wabula abafirika muli bangu ba kuwulira oba okuwuliriza. Yensonga lwaki ne pano ya mweyo ekola analysis ku music netekola analysis ku biwandiike watiifu nga gwe nabadde nnoonya okola analysis eyo nga bw'ogikoze n'oluvannyuma kidduse omuntu atuuke ku bubaka. Era njagala okusooka okwebaza weebala okutuyambako okututambulizaako obubaka buno okutuuka ku bannayuganda oba tukolera akalango ak'obubaka buno bw'olowooza nti buli mu luyimba waddenga si luyimba. Obubi bw'oluyimba okozesezza ggwe ebipimo ky'okubupima okulupima. Era ye ggwe benchmark kwe tulina okupimira ebijjudde n'ebitajjudde. Minzaani yo tewagiteza amayinja kubanga bangi abatega amayinja minzaani nga woogulidde kilo waakiri alwana akusaleko nga grams 10. Singa tubeera ku kyalo nga tulinako minzaani emu tulondalira bumwanyi ddala minzaani eyo wadde nga yeebeera eriwo naye yentuufu okupima ebiweze. Mwami Edisendi olulimi lwo lwe tulina okukozesa nga testa okupima ebinaawooma n'ebitaawoome teruliiko mabwa. Teruliiko mabwa lukola bulungi testi zaalwo. Ennyindo zo bwe tubaze tulina okweyambisa okuwunyirizanga teziriimu ssenyiga. Teziriimu ssenyiga mwami Edisendi. Nabwekityo mwami Edisendi ebiseera ebisinga bw'obanga okola analysis ku kiyiiye ky'omuntu mu perspective mwonna mw'obeera ogikoledde sooka weebuze ye yabadde ayagala ki? Kubanga kya buswavu nnyo we ba-analyzingira Bebekulu circumference we bana-analyzingira awujja kiwojjolo kya Zuwena. Sigaye nti Bebekulu nkuyingidde ssebe era tonteekako ezo embeera ze z'ekijigga ng'ate era we muyina okuteeka oluyimba lwa revolution olutazze kuvuganya okuwenja oba okunoonya awaadi yadde okuzannyibwa kwe mu TV mu mbeera ya mumpita e Bulaaya nnyimbe nga lwabadde luyina ekigendererwa kyalwo nga lwabadde luyina gye lugenda. Era nkugambye nti oluyimba luno luyina kuvuganya na bigambo bya Ssetteeserezo na bigambo bya Museveni na bigambo bya Ijjijji na bigambo bya baakwerinda so si na circumference oba awujja ekiwojjolo ekya Zuwena. Otherwise analysis y'onkugamba teyali badde mbi singa ekoleddwa bavubuka bato abakyanuuna switi
abakyanuuna ice cream era abakyanoonya ebibawoomera emyaka gyo ne mu mmere gy'olya mulina okubaamu kamulali olowooza wooma emyaka gyo mu byonywa mulina okubaamu kaziire awooma okusinga minati maid waliwo emyaka we gituuka ng'olina kukuuma bulamu nakukola biyamba bulamu ngenze ku kyabasajja be mwogeddeko abaatugaana ovulo mwami Edisendi tulina obulwadde bwa siriimu mu Uganda bwataako ennyo nga bulina ne bakwano bo bye baatwala bwe mwali mu emitos nga n'omu akyaliwo nga living testimony era bwe mwali mu emitos nga n'ennaku zino atambuza njiri ya Mukenenya sijja mwogera mannya ani yakugambako nti tolina kwegadanga ku mukazi wo baali bakuganyeeko okwegadanga ku mukazi wo baali bakuganyeeko okwenda wabula mu bwenzi bakubuulira nkozesa yaabwo so si kukujja ku ssanyu lyo ery'obutonde bwe baba tebakujja ku ssanyu lyo ery'obutonde kijja kitya ng'ate nzija ku ddembe lyange ery'obwebange kino temulina kukyambala kino temulina kukyambala n'omulala naga abasajja baage gwe oli mukazi bakuwe sikaati then ogamba oti abasajja banno nti abasajja bagamba baani gwe oli mukazi terenjuuyo gyabulire kubanga togwanidde kugibeeramu nga musajja omanyi waliwo akaseera we katuuka naddala mu biseera eby'olutabaalo nga twawula minya na biyenje byabulire amayu omusajja ow'emyaka gyo talina kukozesa statement y'abasajja baalagidde kubanga era n'abobbo tebaalagira naye olw'okuba baalagiranga basajja baawanama ne bagamba paka ku muntu asembayo tugenda kulwana tewaliyo gavumenti eri kuwa ddembe kugirwanyisa mwami Edisendi tewaliyo naye oyina kuwanama okumenya ebyo bye bayita amateeka okusobola okutereeza amateeka kubanga ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote teyakolako ku tteeka ng'erekedde omwaganya ogwabagiyeekera lwaki gwe eno ŋŋaana okugirwanyisa bw'ebanga ovulo yo kyeyita ekyobuyeekera lwaki gwe ŋŋaana okugirwanyisa ng'ontegaatega amateeka agaakolebwa wakati mu kukkakkanya amateeka nga sirina kugamenya nze okwetereereza amateeka mwami Edisendi sirina bbeere era nina mukonda wansi eyo katoyinza kuŋŋa nti abasajja ne bagamba abasajja abaawa era bwe bali nkolera time table y'okwetoowoloza bwe bali nkolera time table y'okwegadanga era bwe bali nkolera time table y'okussa n'ey'okulya ebiseera ebisinga oyo kansa gwe mulaba ati gumbula abantu bw'atandika butulututtu ne bulagajjalirwa bw'onaalagajjalira ekintu ekitone ennyo ng'eddembe lye ery'okwambala ky'oyagala akaseera kagenda kutuuka kigejje balabe nga n'omukazi owuwo ow'ewaka basobola okukusalirawo lwe munazza ku muki ku mwana na bwekito emboozi z'abasajja ne bagamba muzinyumize ku bakazi bannammwe so si ffe abasajja mwogedde mpuliddemu eddoboozi lya muganda wange Bad Lusenoga ng'agamba lwaki mu paalamenti bano ababaka ababawaga nti mwambale obukoofiira baate tebagenda nga bambadde obukoofiira. NUP is a party. Parliament is an institution. Bwebe ina amateeka gaayo nange mu pate yange nina amateeka gange. Ate era si parliament oba ababaka ba parliament be balina okunsalirawo kye nnina okwambala era n'ekyokukola kubanga n'oluusi bye basalawo decisions zitera kukosanza omuntu wa wansi. Nabwe ekito muganda wange bwe ba parliament eyina ennyambala yaayo
naffe aba National Unity Platform tulina ennyambala yaffe era bwe twali tuwandiisa ekibiina baatuwaako ku bye tulina kwambala ne bye tutayina kwambala oba ntegeerekese bulungi bakama bange so nga ate yo paalamenti bw'eba etondebwawo eba ne dress code eyaayo. So parliament is parliament and National Unity Platform is National Unity Platform. Bakole ebyabo babambale mu nnyambala yaabwe naye ate ennyambala yaabwe teyina kusalawo kirina kwambalibwa ku pate oba bannayuganda abayavvuyavu abanyigirizibwa. Otherwise omusiraamu bw'asanga ow'entalabuusa amugamba atya ti assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Omukatuliki bw'asanga ow'omudaliza amugamba atya nti omukama mulungi ekiseera kyonna eraze embeera ze. Omulokole bw'asanga akutte bayibuli amugamba atya nti mukama waffe yeebazibwe. Gwe ki ekikulowoozesa nti nze ow'enkyukakyuka sirina kubeera na kumanya muganda wange wonna we mumusanze nti yooyo. Secondly, we are halfway government in case obadde tokimanyi. Singa His Excellency Kyagulanyi abeera atambula oyagala akola atya Rico kubabe n'abatali babe ng'ate bano abatutta abatutulugunya balina dress code yaabwe. Nze yeekolera idongo.